Omwogezi wa polisi ya Uganda ACP Lusoke Kituuma asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'akubiriza bannannyini bidduka naddala ebisaabaza abantu okubyekebejja nga kw'otadde n'okussaamu obumu obuzikiza omuliro. Mpulira omutima gwonna gwekanze guti. Kino kizze oluvannyuma lw'emmotoka ezitali zimu okulabikira mu butambi obw'enjawulo ng'abantu balaajana olw'omuliro okukwata emmotoka za takisi. N'emmotoka abantu kye batamanyi, n'emmotoka erina okuba ne fire extinguisher. Because nga bwe tugambye nti omuliro kati nga mmotoka ekozesa amafuta esobola okufuna short circuit, ekozesa amasanyalaze. Ekintu ekikozesa amasanyalaze n'amafuta omuntu aba kivuga alina okuba nga amanyi nti eddakiika yonna omuliro gukolaki gubalukawo. Era kye tusaba nti abantu bali badde bannannyini tolinda poliisi kusaba, because bw'ofiirwa motoka, yes tufiirwa olusi abantu bayinza okufunako obulabe, so ng'eggwanga tuba tukoze eki naye naawe ofiirwa motoka yo, so tubasaba mugezeeko namwe okitunulamu. Poliisi esobodde okukwata abatemu abaalumbye Bishop Zaka Niringiye eggulo mu Kampala we yabadde akola dduyiro ku luguudo n'ebaako okulabula kwekoze. Afande Kituuma alaze ku butya we basobodde okubakwatamu. Naye twali twetaaga okusooka ne tubategeeza nti waliwo akatambi akaali kayita Bishop eyawummula we bayita Zak Niringiye, abasajja abali ku bodaboda bamukuba ne bamutuusaako obulabe ne bamubbako essimu. Twagala okubategeeza nti abaami abo twabafuna era tubayina nga poliisi. Luke Oweyesigire amyuka omwogezi wa polisi ya Kampala n'emirirwano agamba basobodde okununula Matovu Richard nga mutuuze we Bunnamwaya nga yasangiddwa mu Ntebe municipality wakati mu kutulugunyizibwa. Era basobodde omujjayo ne bamutwala ku polisi y'Entebe gye bali mu kukola ku statement ye ku biki ebyabadde bigenda mu maaso. Bano kibabadde bamwetaaza kyeki ebyo byonna bwe binaaba bitegeerekese tujja tubategeeza. Bya Ora Gabudiel, Salt TV, Omunnyo.